mwe ntumira ku bakyala mwenna mwenna nga mugenda out n'abaagalwa bammwe ne muvaayo nga temuyombye. Nti congratulations for you banamwe, you have skills. Ne muvaayo nga temuyombye. Ffe twavuddeyo mukwano nga n'okwogereza tuyogera. Ne kale eyo si ensonga, that is not even the issue, but the issue is mwe omanyi kale twaluddeyo paka nga ssaawa 6 awo nze nga tebannakubira gundi umalwa ntwale eka mbungera nze nkooye kyokka nokowa nadde sinakoowa naye omuntu akwogerera ng'oli mukulu zabuze 6 nakubira umalwa namuga jangu otwale Guulo akooye kyokka nga nokowa wallahi mbabulya nadde sikooye naye ayi nadde kale era nnyweddemu ogumala ne ngamba Guulo genda webake teweesiba ku bantu n'okunyiiza era yadda anyiizizza njagala nkwatekwateko nga omanyi abaagalana agamba nywa byawo bibyo ene wamme si ensonga mwe abaana bali eri tebeeguya bibumba abaana bakiitinga ku bbiya omwana nanywa nairo waggwamu ne bamwa Guinness waggwamu ne bamwa ekika ekirala waggwamu ne bamwa kyokka nze just ekibumba ekyange nenkiyira akakakamu kokka ne muwogana nga wengendo simanya nga wenjokya ekibumba simanya Guulo yoliva it is not good for your health. ane bamuyina kajanjambwa mmwe nalabye abaana nga bayiga kunywa tebali kubyabika ng'ekiryo kye bamuwa n'akyakala olunaku ne luggwako no abaana nze bani abalwakiitinga ku bbiya nze ndiroyo mbeera kabiya kangaka naye maama omwana nze kati ebirala like mukamwa it tastes different naye bananga omwana nanywa nairo nava kweyo nadda kutikeka nalabyeyo n'ababba bbiya nga bw'osumagira nga bapixen nga bakuba busu ogenda okunamu tunaga bbiya taliwe kyokka nga bantu bakulu nange ekiri out. Anyway, just so you know, to know rare. Guulo waliwo yangambye biya agenda kukaddiya mbwammwe bannange ate agadde ekala era amangu ejoke banfulumiza olwaleero nnyinza n'okukinyegako nyangu wenzireka